dembe ekigambe ekyo kinyuma ffenna kye twetaaga oli wa dembe katonda yakyo. Oh, hi, my students. Which class are you? Senior child. That is a senior chi. 2. Senior 2. Oh, yo. Muwandiisi wa nnyimba oli bw'omugamba nti tugenda mu concert oba ku celebrating Mr. Saaka n'akubuuza yayimba ki nga tolina ng'ejjo okimunyunyula kuba yalabanga ekitalina maanyi naye nga bwemumanyi ensonga era yebalese ne mutuula mu ttaka. Mr. Saaka bwentandika okumwogerako nyinza okusulawo kubanga abeereddewo ddala okuviira eri ddala wansi asimanyi nti ndirinya nekono ku stage nemumanya nti ono Rema Namakula mukyala Ssebunya. Statement esembeyo giddemu zebadde ziwulidde mugiwulidde giddemu ekolobadoozi Mukyala Zubuga efujjo. Rema Namakula mukyala Ssebunya. amanange ngawulidde Mwebale nnyo okumwagala okumukkiriza. Mwebale kumusiima ng'akyali mulamu. Bw'osisinkana mwami Saaka y'omu ku bantu Katonda be yatuwonanga banjawulo. Wakisa nnyo, mukakkamu nnyo, muntu mulamu ebitama. Ali very patient ebitama. Ali so good to be true. Nebange mwebale. Manya ayinza okuba waali mabega eyuna waali musanyufu mu mutima gwe kubanga yakigezaako okwagala okukola ekintu bwe kiti. Ate Katonda alina enteekateeka ze covid bwe yagira era ndowooza amaanyi gamugwamu galabanga ekitalibaawo naye mwebale kumuzzaamu maanyi mwebale kumusiima ng'akyali